Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano. Mukwano gwange ggwe yonna gy'oli gano badde kyakatonda gategeera. Uganda yeegasse ku mukago ogwa BRICS omuli US, UK ne EU. Lwaki olowooza yeegasse ku mukago ng'ate Parliament tekyapuluvinze? Ensonga ngenda kuba nzikuleetera. Tekiyise mu Parliament nti ekyapuluvinze nga Parliament weetula nebeera ne preliminary hearing ku nsonga zonna kubanga eno ensonga ebadde y'amaanyi. Nedda, Parliament yatudde wabula baasazeewo kugenda bugenzi without the parliamentary approval. Ensonga lwaki? Tegeeza nti nno nkwanirizaako oli ku UG Updates TV kosinze okuba ng'otuwuliriza. Gwagala otweyungako nga tetunnasimbula, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako osobole okuba ng'ofollowinga buli kye tukola, buli ekigenda mu maaso mu Uganda obeere nga gwasooka okukimanya. Bannange okusubscribe nga kiyambako okutambuza omukutu guno, naye n'oba otaddeko comment yo nesobola okuba ng'etuukako oyo omuntu gw'oyagala emutuukeko gwe mukwano gwange ali eyo. So si byakubalaata, si bya maniino, wabula ensonga semasonga etukakatako ffenna okuba nga tusubscribinga ku UG Updates TV bannange. Butabusubscribing kweno channel nasubscribinga kweriwa channel ekuupdatinga buli kadde buli ssaawa gwe omukwano gwange ali eyo. Kakati ensonga nzireeta zino, abali emitala w'amayanja nammwe sibeerabidde, mbaaniriza mwebale kubeerako ku UG Updates TV. Jjukira luli twawulira nti Uganda eyagala kwegatta ku mukago ogwa BRICS omuli eggwanga erya US, omuli erya European Union, omuli UK, United Kingdom. Kakati Uganda yamaze dda okwegatta ku mukago dda. Gwe gy'oli eyo nga weebase nga tumanyi na bigenda mu maaso, baamaze dda okwegatta nga ne Parliament tekoze approval. Jjukira buli nsonga yonna ng'eyo eri mu Foreign International Affairs erina okubeera nga eprovingiddwa ne Parliament, ng'era Parliament yatuula n'efuna preliminary hearing ku nsonga eyo, ne batuula ne bakkanya ku nsonga eyo. Naye ensonga lwaki Parliament yayisiddwa teyategeezeddwa nako kuyisa kintu kino, Uganda ng'eri ku bunkenke, Uganda ng'etidde, abasajja baagitadde dda ku bunkenke. Jjukira erina emisangosango gyayo, wuuyo be bamutuulira nti no be basapootinga obuyeekera bwa M23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati olowooza abasajja kino bwe babadde nga bawa omukisa, babadde nga basindisa asitamye basobole okwekuutiriza ku nkwawa z'omusajja, omusajja asobole okuba nga biri abijjamu enta ebyokubanga bawagira obuyeekera bwa M23 obugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo olw'okulwanira eby'ebyenfuna n'ebyobugagga. Kitegeerekese nti Honorable Muwanda Nkuyingi onono nga member wa Parliament ate era nga member wa shadow meeting era Minister for Foreign Affairs, yatusharinzeeko, yatuwaddeko okweraliikirira kwe ku social media ng'agamba yaripootinga ensonga eno ng'abuuza Honorable Honorable Oyemu Henry Okello onono nga ye State Minister for International Cooperations, nga mbuuza ku nsonga nti butya Uganda yakikola etya okubanga ekkirizibwa oba okukkiriza mu BRICS ng'ate Parliament tetudde kuwulira ku nsonga eno. Agamba nti Parliament obutavaayo okutuula ku nsonga eno nga Uganda ekkirizibwa okwegatta ku BRICS kitegeeza eba enyoomodde constitution n'engeri amateeka gye gafugwamu mu ggwanga Uganda. Kitegeeza amateeka baba bageekwata kyeyonoonero kubanga Parliament yali erina otuula okusalawo. Naye ensonga lwaki
Uganda yasazeewo okukola ekikolwa weekityo kiteegerekese nti Uganda emabegako ebadde efuna sanctions nnyingi okuva mu US ne mu UK. Kati nga baatidde okufuna sanctions endala saako n'ezo ze bayina, kwe kulaba nga beekuutiriza ku musajja oba oli awo anajjamu enta mu kusanctioninga Uganda, nga abasajja bajjamu enta mu kuwa Uganda sanctions. Jjukira bulungi nnyo sanctions ku mwaka oguwedde eziweereddwa bannayuganda Nkumulito Kamaala. Kaakati batidde okubanga abasajja bagambye batuwadde omukisa, batubuuzizza oba tunaabeeyungako, abasajja ne nga batuwadde omukisa. Tugamba wano ate osibamu tebaalinze muganda wange na parliament kutuula, tebaalinze parliamentary hearing olw'ensonga balabye abasajja bayinza okwefuna agamba naye mmwe tetubeetaaga, tubayinako obulumulumu bungi. Ne bagamba kati okwetangira ebinajja kaffe katubagambe ffe twasazeewo dda nga mmwe temunnatubuuza, in fact twali twayagala nadde obbabuuza oba munaatuyungayo. BRICS si ye yasabye Uganda ogyegatta, kwaba Uganda yage ffe bujjo tulindirira na bulindirizi mutubuulire oba munaatuyungayo oba temutuyungeyo. Lwansonga abasajja tubanenya abataddeko akazito k'amaanyi, baba sanctioning olukya ku makya lwaggulo. Naye kino kitweraliikiriza nga ffe bannayuganda okulaba nga wekiba nga yeeno ensonga kitegeeza ki? Eddembe ly'obuntu ligenda kukwatibwa lutya? Kuba jjukira y'ensonga esinga okuba nga ebasanctioningisa. Kati wenna ekukuutiriza kwabo badde babatiisaamu, olowooza tebagenda tandika bikola kyeyenoonere wano eggwanga lya Uganda we litiiridde. Kitegeeza ekintu kino kibadde kirina okuyita mu paaliyamenti, ababaka baffe ne bakikubaganyako ebirowoozo, naddala aba opposition ne tulaba ki ekituufu ekyokukola, so si kusalawo nga bo bannayuganda mu ngeri emenya amateeka naye kukyoboola ssemateeka n'engeri amateeka gye gafugwamu wano mu Uganda. Golowooza ki mukwano gwange? Jangu mu comment section nkwanirizaako. Gwagala otweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikonemu ojja kuba osobola otweyungako mu comment section. Gwe mukwano gwange ali eyo. Abali emitala w'amayanja nammwe mbaniriza muje muteeseganye wamu naffe. Mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV era mikwano gyange mweraba.